tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, on behalf of the pastoral board CFC and on behalf of the CFC entire family, tukwaniriza mu linnya lya Yesu. Abakadde n'abasumba mwenna mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama agulumizibwe, mwebale okuweereza, mwebale omulimu gw'omukolera Mukama mu nnyumba wano. Genda mu Bayibuli olubereberye 20 lubereberye 26 bw'abeere ansomera olunyiri olusooka eyo ewali ebigambo Mukama Katonda by'atadde ku mutima gwange ne ku lulimi lwange mwezi guno, era buli lwe mbyogerako mbanga alowooza mmaze obyogerako naye bwe mmala omwoyo omutukuvu n'aŋŋamba tonnayogera, yongera obyogereko, tonnayogera. Katonda alabika alina kyabyagaza era tunaagenda okubivaako nga waliwo ekikubaddeko mu linnya lya Yesu. Sikulimba, Katonda alina kyayagala okukola, gamba nti akikole. Soma mpulire wamma naalo. Lubereberye 26 lunyiri olusooka. Ne wabaawo ki? Ne wagwa enjala mu nsi. Endala si eri ey'olubereberye. Enjala ye ate kikula kirala nga si eri ey'olubereberye yagwa mu nnaku za Ibulayimu. Ne wagwa enjala mu nsi. Endala so si eri ey'olubereberye yagwa mu nnaku za Ibulayimu. Isaaka n'agenda eri Abimeleki kabaka w'Abafirisuuti mu Galali. Mukama n'abalabikira n'ayogera nti toserengeta Misiri, tuula mu nsi gye nakugambako. Beera mu nsi eno nange n'abeeranga wamu naawe, era naakuwanga omukisa, kubanga gwe n'ezzadde lyo ndibawa mmwe ensi zino zonna. Era nanywezanga ekirayiro. Mwana wange ne bw'oyimirira awo ojjera oyimirira awo. Ne wagwa enjala mu ki? Mu nsi. Yogera mpulega nti mu nsi. Si gwe mulundi ogwali gusoose enjala okugwa, yali yagwagwako dda. Waliwo ne yagwa mu nnaku za Ibulayimu. Enjala nzibu nnyo. Eriwo kati. Ng'eno gy'owulira eriwo. Teyatandise gula enjala, yagwagwa dda. Kati yino neyo nayo yali feezi ya njala negwa. Ekimanyiddwa ku njala bw'ogenda ogyetegereza ebeera eno eyo, ebeera eri eyagwa mu nnaku za Ibulayimu. Enjala bw'otagyegendereza ekusengula w'obadde obeera n'ekutwala ewalala gy'obadde tobeera. Abamwe basengula mu mubiri fizikale, abalala bwe bategendereza ebasengula ne mu bulamu obw'omwoyo. Ne bagenda okusiŋŋaana ng'oli walala gwayali ewalala mu bulamu bwo obw'omwoyo, enjala weggwera ng'oli walala. Ekyo kyabaawo mu nnaku za Ibulayimu. Ogenda okyetegereza kyamukomya wala. Ibulayimu omusajja ffenna gwe tumanyi nga jjajja w'abakkiriza, enjala yamupiripya. Gamba nti okupiripya. Enjala yamupiripya. Yasibira Misiri. Misiri si wangu, eggwanga eritali liryo si lyangu. Genda osome esitolo giwulize bulungi gwali agisomyeko. Eyo baali bamubbyeko mukazi we, kuba yennyini bwe yatuukayo omwoyo gw'emmere ganti omwoyo gw'okulya. Ibulayimu ne yeegaana mukazi we. Kiri ku rekodi. Ibulayimu jjajja w'abakkiriza yeegaana mukazi we, ne bamubuuza, gaalo ono gw'otambula naye ng'abigula. Saalo manyi yali akyali olubuto, yali akyakuba ng'akyasaza. Ne bamugambira, gaalo gw'oli naye yaani? N'agamba nti yo sisita wange yanzirako. Gamba nti enjala. Kyogere magamba nti enjala. Ibulayimu n'ayingira mu bukodyo oba bwa kifere oba tubuyite bwakyo obwo, n'agamba abasajja b'e Misiri mbu yabalaba nga baagala nnyo abakazi, yabalaba nga bayiika amalusu, n'agamba nti bano tebali nzita. N'abagamba nti oyo mwannyinaze yanzirako, oyo golaba nze bwe nditaye n'alikwata. Abasajja ne bamuwa ebyokulya n'abirya, emmere. Weegenderezanga enjala yinza okukuleetera ebizibu. Ate naddala bw'olemererwa ogiyitamu ng'oli wooteekeddwa okubeera, n'ekutwala ewalala. N'ekutwala wa? Weegenderezanga ng'otuuse ewalala. Ewatali wammwe amaziba gaba mazimu okwogera.
tozanyisa bungi bwa birimbo ebibeera ku kyeyo ng'ekusenjala ekujja ewammwe economical famine n'ekujja ewammwe n'ekutwala mu ggwanga eddala okuuma obulokole kiba kisa otuukayo nga buli kyoyogera kyangeri oyinza n'omubaganizi gwe mulaba nze nzira ku Bobi Wine era badde banzisa ekiro oba kuba sitoole nabuusebuusikisa akaate n'enziruka bantu bewayiriza ebintu byotalabanga abaana b'abantu bali Canada bewayiriza bisiyaga era nakati gye bali bampulira n'okuseka basese bambuza ki ekyakujja e Uganda ffe tuli bali babisiyaga Museveni ayagala kututta tekiki nti nze ndi musiyazi mukambwe ennyo nze gwemulaba naye mbadde njagala butuuze wano e Uganda batuyigga nga n'ebisiyago gye babirira ne gye biddira tabiwuliranga nako nobirya tabiryanga nako kati ne balimugamba nti oli musiyazi ndi abasiyazi tulina we tusooka okubakuumira kati jangu gwe engeri gy'oli omusiyazi tukuteeke wano ng'ate olwo ekiro baagala kusiyaga anti wagambye oli musiyazi bagenda okukwata kungali bagenda akuwagambye nti oli musiyazi katukusiyaga okinnyonnyoke enjala ekulimbisa byotawuliranga nako abantu beewayiriza ebintu byebitasoboka. Ibulayimu yagamba ng'ali ku kyeyo nga ezo tuziyita immigration challenges yali ku kyeyo yabagamba nti oyo mwana gwe mulaba sisita wange okufiira mu kitooke kya gonja ne bamugamba sisita wo ndi abo aba sisita wasooka gye sayidi yeeno ffe twagala nnyo abatambula n'abawala abalungi twagala abantu abazaalibwa n'abantu abalungi kati gwirindira wali bakuwa esumbuusa n'ekyayi kati ate ono yajja alira sayidi yeeno Ibulayimu agamba Katonda wange ayi Mukama Katonda kati awo gooba oyamba ng'omukyala bamututte omukyala baamutwala njala ne bamusuza walala Saara muka Ibulayimu n'asula walala Ibulayimu n'alyoka atandika okkuba obufaananyi nga buli dakika kagandi oba kati bali ku ki oba kati kyekiri waawo ayi Mukama Katonda oba singa nasigadde ewaffe gye nteekeddwa okubeera Mukama kati wano ngenda kukola ki ate nga amulina ye kabaka w'ensi eyo ye yali amulina yali yateekawo abasajja abali ku surveillance beezera muwala omuto ayakatuuka ku booda nga mulungi bw'ati anyirira oyo bamulondamu ne bamutwalira kabaka tasulira awo aba ayagala mupya ayagala new arrival kati afunye new arrival bamuyita Saara nannyini ye ng'ali eri omutima guli naga Mukama kati nsonyiwa okulimba kuno gwe nalimye naye kati wano Mukama webituuse kati Mukama wano gwoba ontaasa kubanga Mukama wano kati webituuse gwoba otaasa enjala bwe kutwala gye tateekwa kutwala waliwo ebiva mu control yo nga tebikyali mu control yo Katonda yayamba buyambi ekiro ekyo Abimeleki yali amaze okuva mu jiimu ng'ataddemu bokisa awoominga amaze okukola jiimu ali mu kuwoominga Saala ali wali naye gamwesibye tamanyi kiddako Katonda yabiyingiramu Abimeleki aba ali awo nga Katonda ayingira mu kisenge kye naga nti kikyate naga nti ontegedde kikutegedde gwani nti nze Katonda yatodde eggulu n'ensi ate kiki bannange naga nti wali ofuddeko naga Mukama sifangako namuga nti ofa lwaleero ate kiki kyenkoze nti oyo gw'olina muka nabbi mulamba oli omwami gw'olaba wali nabbi nsaba Katonda alwanirire ng'ebibyo ne bwe kibanga nga bamaze okubiwamba ani awulira gambeko nti amiina nsaba Katonda ayalwanirira Ibulayimu n'ataasa mukazi we ng'alina mu kubugenyi mu ggwanga ddala mu buwaŋŋanguse gy'atalina amaanyi bw'atyo Mukama Katonda alwanirire ng'ebibyo ne bibabanga nga bamaze okubiwamba abitaasenga gamba nti amiina Abimeleki n'agamba kiki Mukama nze saategedde omusajja yatugambye oyo omusajja oyo mutookambaali yatugambye nti oyo mwannyina
N'amugamba nti ogenda kufiira bwereere obadde ofa lwaleero nkusaasidde busaasizi mbadde ngenda kunyiga omumiro gw'entube tu lw'oyo omukazi. Oyo musajja yakola nange endagaano toyinza kuzanyisa ku mukazi we tomuzanyirako yakola nange endagaano. Ago ge maanyi agali mu kukola n'endagaano ne Katonda ne bw'oba toliiyo Katonda asigala alwanirira ebibyo. Bino ebyobugwagwa bwe byokoze ebyokulimba ebyo omuntu ne Katonda n'afuna engeri gya kubamu embooko naye ebibyo Katonda anaabirwanirira ng'oba gy'oli oba toliiyo. Gambako nti amiina. Abimereki n'alyoka ayita abaddu be n'abagamba mujje muno noono omusajja mumuleete wano kyankoze sikiraba nga badde anzisizza. Ne bagenda eri Ibulayimu gye yasuze mu quarters abasirikale gye baamujja mugamba jangu obadde olesa ekizibu mu bwakabaka bwaffe. Kabaka badde afudde naffe tubadde tugenda kufa. Lwaki we olimbye nti ono mukazi mwannyoka ate nga mukazi wo. Naga mu nsonyi bannange nabadde ntidde nga manyi muyinza okunzita. Nabalabye nga muli bakambwe nnyo ku kyabakazi. Nabalabye obukambwe bwammwe ku kyabakazi nga temusaaga nga muyinza okunzitira obwereere. Naye emmere ye yatuleeta wano ewaffe enjala mbi yakabi nnyo emmere yatuleese wano. Ne bamugamba nti oba emmere yino lya oyagala kulya ki n'ekyo lya n'ebino lya na kino mumuwe ne bawa Ibulayimu ebintu n'alya ebintu. Bayibuli ga ne bamuwa ebintu bingi nnyo naye nga tukkiriziganye. Kiki ekyamututeyo? Kiki ekyamutwala? Weegenderezanga enjala n'etakutwala gy'otateekwa kubeera. Kubanga bwe mala okutwala gy'otateekwa kubeera obeera so vulnerable. Eyo tobaayo na control. Anything can happen. Bw'ataba Katonda anything can happen. Ngambira neiba gwo mulinaanye mugendi osabanga nnyo Mukama Katonda. Mugambe nti osabanga nnyo Katonda. Enjala n'etakutwala gy'otateekwa kubeera gy'otalina control. Kubanga eyo ekintu kyonna kisobola okubaako. Toteekanga bulamu bwo mu vulnerability. Naye waliwo weeteeka nolabira ddala nga for sure oli so vulnerable. Anything can happen. Omusajja gw'osula naye mu nnyumba si balo ate si bbaawo ate si mwannyoko. Wabula ew'okusula mbu waakubuze mbu n'agamba jangu osuleko wano mu ddiiro. Ye alina emyaka 35 bw'olina 27. Talina mukazi wabula osulawo mu ddiiro mbu ajja kulabako mbu akutunuulire nga embwa bw'etunuulira ssente. Ali ludda bw'oyo omusajja ayola eŋŋaŋŋa kwatalya magi. Era eŋŋaŋŋa bw'anaagyolamu ewiiki emu n'eyokubiri n'ewiiki ey'okusatu ku wiiki ey'okunangaga naye kati ggwe emmere yange gy'oli ey'obwereere ogenda girira bbanga ki? Oli tunyumiza ekiri kubaako bw'oliba osobodde okudda oligane mu ssumba kino ekyantuseko sikirabanga. Teweeteekanga mu vulnerability. Togendanga gy'otalina control. Teweeteekanga wotalina control. Nsaba Mukama akumpeera ekisa nga buli w'osula buli w'obeera buli w'okolera olinawo control mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Teweeteekanga mu katyabaga noga Mukama n'ataasize eyo. Mukama n'ataasize eyo. Katonda tatambula na basiru. Beera mugezi nkwatira wano ogamba ndi mutwe gwe beeramu amagezi. Abamu mujja ne munyumya ebiboozibozi eby'obusiru. Nyumya ebiboozi eby'obusiru. Ano gamba omanyi COVID bwe yajja ne lockdown kati ennyumba gye nali nsula musente zindima okusasula kati ngenda nsula wabulaza lubwama bulaza yaŋŋamba mbu mulokole ate nga mutuufu nange nali manyi ndi mulokole wa Luganda. Kaakati lw'oli muzula ndi wa Luzungu. Ojja kitegeera nti yali wa Luganda yali wa Luzungu.
ne wagwa enjala mu nsi. So singa eri yagwa mu za Ibulayimu yaleeta ebizibu, naye neno yali ereese ebizibu. Biriwa? Isaaka ali mu kudduka. Akola ki? Bayibuli gannaava gy'ateekeddwa okubeera, yalaba abantu abalala bonna nga badduka naye n'adduka. Baasingako emigugu naye n'asingako. Baasiba emigugu naye n'asiba. Adduka agenda wa? Agenda Misiri. Naye ng'ayita wa? Ayita Gerali ewa Abimeleki kabaka w'Abafirisuuti. Omanyi buli anaagenda e Misiri alina gy'asookera. Gamba neba nti obadde okimanyi ekyo. Buli anaagenda e Misiri tasookera Misiri. Asooka Gerali ewa Abimeleki kabaka w'Abafirisuuti. Era ogenda omulaba nga sisita bulaza wadde mukyakya akyajja naye ng'alabika abeera Gerali. Embeera egenda ekyuka, buli kintu nga kikyuka, njogera ekyuka, ennaku zejjanga mu kyaki nga zikyuka, leero bwajja luli tajja, mu mwezi ajjamu omulundi gumu, simanyi owulira nga ndi kati ono nno alabika kati ate abeera Gerali. Engoye nga zikyuka, ezaali zikoma wano nga zitandika okuyimpa wano nga nti ono tatuuse Gerali ono. Ono ng'ayambala ze Gerali kaakati ate. Naye nga mu kyaki akyajja, naye ng'alabika ennyambala yonna enjogera yentunula ye wangi ate ayina mpeta mu nnyindo ng'agirina wano naye kukundi ng'egenzeewo noga nti ono tatuusewa tasula wa Abimeleki ono bannange ki ekigenda mu maaso. Gamba naye tebabeera nga bagamba gwate. Ayatulaga mu maaso ng'atuula mabega. Ayawaayo ayawangayo nga takyawaayo. Ayajja nga mukutula njegere nga takyalinnyayo ng'omanya enjala yagwa. Njala yakola etya? Njala yagwa. Ali wa Abimeleki kaakati. Naye alabika ate amaliridde. Ate alabika agenda Misiri. Katonda bw'aba ng'akumanyi nga yakuwandika mu kitabo kye eky'obulamu ng'erinnya lyalimanyi nga yakulokola tagenda kukkiriza kugenda Misiri. Amiina. Teeka omukono oguluge ndi ayi Mukama ontaasanga. Yogera n'amaanyi gandi Mukama ontaasanga. Waakiri Katonda akutaasenga ng'okyali Gerali. Mukama akutaasenga naawe akubikkulirenga. Naawe akulagenga ni mwana nge ng'ogenda. Mwana nga tiwali bw'oti. Mwana nga wakyuka otya nga wasabanga. Mwana nga wasiibanga. Omanyi nabagambye nti omanya nuga ne banne ndabika ntuuse Gerali kaakati. Ayasibanga ennaku 3 mu wiiki. Kati nkoona emmere emyezi 6 nga sisiibye nako. Kiki ekigenda mu maaso? Ng'omanya nti eyo Gerali. Omanya oli ate Gerali kozi bamugambye toyambuka Misiri. Bamugambye toyambuka. Munyambe munziremu bamugambye butayambuka. Kitegeeze ekkuba erigenda e Misiri Kaserengeto. Kaserengeto okkirira ku sipiidi yaki. Kusuula mu nnyanga. Lyangu okkirira bukkirizi. Kukkirira bamugambye toserengeta. Kwatira ku muntu oyo akulinaanya ku mutwe. Omugendi mwana wa Mukama toserengeta. Tokola otya? Toserengeta. Gwe yayimbanga mu kwaya. Bwekuba nga si kuserengeta lwaki tokyayimba? Aya wange ekimu eky'ekkumi bwe kiba nga si kuserengeta lwaki tokyawa? Gwe yali omubulizi w'enjiri bw'obanga tokyabuulira lwaki ggwe olowooza? Okwo si kuserengeta? Toserengeta. Lwaki? Emisiri gy'olaga wazibu. Ekifugayo kirala. Empewo ezifugayo ndala. Omwoyo gufugayo mulala. Ebikolebwayo birala. Tojja bisobola. Tojja bisobola. Oba kisoboka leka Katonda akutaasize wano w'oli mu linnya erya Yesu. Bayibuli si egamba nti musabenga mulemenga okuyingiranga muki? Mukukemebwa. Bayibuli si ekyogera. Mukolenga mutya? Musabenga mulemenga okuyingiranga mu kukemebwa. Waliwo ekifo kye weetwalamu nga kikemo kyennyini. Nga kikemo.
bayibuli gasaba newankubadde nga okuwangula ebikemo kirungi naye bayibuli egamba saba olemena kuyingira mu kizimbe omuli ebikemo byakula nga kizimbe naye bakuwa amagezi osabe oleme kuyingira mu kizimbe kyebayita temptation. Lwaki ebyo tolina bukakafu oba ovaayo ng'okyali yeggwe tolina bukakafu toyingira leka kusaba ayi mukama pambuze ebikemo mukama taata ssebo nsaba ne mubiyingiramu. Eyo esaala Yesu yagigamba abatume bagisabe bakola gwa kwebaka ekiro ekyo ne beebaka nga tebamanyi kyekitegeeza. Waayita eddakiika ntono nnyo ebikemo ne bijja Yesu ne bamukwata omulokole Paasita Peetero kye yasookerako okukola okulaga ndi wamma ddala ali mu mubiri yasikayo kaso yasikayo ekitala bw'ati omulokole n'atemako omuntu okutu musayi ne guyika ne gugwa wali n'okutu kw'omusajja ne kugwa wali. Yesu yazzaako okuzze ebyokusaba nti byaganye ebyokusaba bikulema ekiddako okutema bantu matu. Olowooza lwali luto yakomaawo. Yesu ne bamutwala eri mu luggya gye baamukubiranga emiggo. Peetero n'asembera mpola mpola. Jjukira teyasabye teyakoze atya teyasabye najja n'atandika okutuula ku kyotaawo ayota omuliro nnyini bookya kasooli waliwo abasajja baali bookya gonja bookya kasooli bwe bawemula naye bwawemula bwe bawemula n'aseka bagandi bakubye Yesu ndi wabula bamukubye nga ne Peetero ali wali naye omusajja oyo bananga adde yeepanka ndi wabula badde yeepanka nga n'owoluganda Peetero ali ludawa ayagala mbu bafaanana baleme mumanya bwe boogera n'ayongerezaako bwe boogera n'ayongereza paka omuli amugana naye ggwe ate ndaba ojabiikiriza nnyo buli lubamukuba n'oseka ate nga ndaba nga gwe abadde nga naye bulijjo gwe obadde toli naye naga ndi ani nze ntambula n'abantu modolo eyo oyo ogeza kubanga eyo levo yange eyo newaga naye nze ndaba nga abadde ye gwe abadde nga naye nga omubeera ku lusegere nnyo 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 ne wayitawo akadakika ne bamudira ndi Peetero naga wangi siye gwe kati siye gwe Peetero kati obadde weegaana kinze siri Peetero ze nnyanukudde bumala nze maze gayanukula bwanukuzi naga naye tobadde naye nti nze okufiira mu kitooke kyagonja nga n'obukuba butonyerera nze sibeerangako na musajja oyo simumanyi namumanya nze ne bamugamba sooka ojje wano tobadde naye nsembere naye naga wamba musajja nali mbaddeko naawe nze naawe twali tukolaganyeebo ani ali mu kwogera ebyo sikyawulira ani ayogera ebyo omanyi lwaki abyogera yayingidde mu kizimbe ky'okukemebwa ate nga baamulabula musabe muleme okuyingira mu kukemebwa. Bulijjo saba nga Mukama Katonda oleme genda nga wootasobola kuwangulira ogende nga wooka wonoowanguliranga. Ezo engalo za Yesu za Kayaafa. Toserengeta Misiri. Gamba sigenda kuserengeta. Yogera n'amaanyi gamba sigenda kuserengeta. Naye wulira ekiddako olwokubiri lugambye Mukama n'amulabikira n'ayogera toserengeta Misiri wabula tuula mu nsi gye nakugambako oba gye naakugambako. Beera mu nsi eno nange naabeeranga naawe era naakuwanga omukisa kubanga gwe n'ezzadde lyo ndibawa mu ensi zino zonna ze nakola ntya era naanywezanga nanywezanga ekirayiro kye nalayirira Ibulayimu kitaawo era naayazanga ezzadde lyo ng'emunyenye ez'oku ggulu. Gamba nti eyo nze gwe baali bagamba. Yogera n'amaanyi gamba oyo nze gwe baali bagamba. Gamba oyo yenze. Toserengeta Misiri wabula beera mu nsi gye naakugambako. Kiki nazo okwogerako olwaleero mu buddakiika butono kankyogere. Bw'oba toserengete Misiri kyeŋŋamba nga toogwe toove ku Yesu
toyingire butali butuukirivu. Mukyampulira buluganda? Mukyampulira buluganda? Blaza babulaza bali wanagandi wangi bulaza nga tolye bisiyaga kyetugamba ogenda kukola otya nga tolye bisiyaga obanga tebajja bikulya kuba kati mu Uganda byayabudde. Mu Uganda byayabudde mitwalo 5 gyokka bwegiti nga bagamba jamu empale teekawo akabina. Bwe baba tebabikulye oyina kukola otya? Kuba tojja kwogera bwogezi. Mumpuliremu abalokole, mumpuliremu babulaza, tojja kwogera bwogezi. Nafijja kulya bisiyaga, nafijja bilya fire, bijja bilya. Okolawa? Okolawa? Mumbulize oba olina bulaza g'olinanye mubuuze nti obadde ate bakulya ebisiyaga okolawa? Mumbulize bw'omulinanye mugende baate babikulye mbulira gy'okola. Bw'obanga tolina gy'okola yogera mpola nti tebajja bindya. Yogera mpola bw'oba tolina gy'okola. Gwe oli muyiggo. Gwe oli muyiggo anti tolina income, anti tolina sente, anti weetaaga sente, anti ennyumba si mpangisi. Gwe oli muyiggo. Oli mwavu, oli muyiggo. Omuntu yekka ali independent yasobola okwogera nti ekintu gundi sijja kikola. You must be independent. That is why I'm advocating for financial independence. Toyina bwoganda ekyo ekibi sijja kikola n'ekyo ekibi sijja kikola, nze kulaba sijja kugwa, nze sikyadda mabega, nze sigenda Misiri. Ng'oli lukebe? Ng'oli lukebe? Nga tolina sente? Nga buli kyoyagala tosobola kyetuusaako? Ng'oli dependant? Ng'odipendinga ku bantu balala? Gwe olina kwogera mpola. Gwe wekka amaliridde okukola. Gwe wekka akkiriza mu financial independence. Gw'osobola okuga nti nze ekyo sijja kikola. Awo nange bwe nkubuuza okukola wano nga nze musumba nsuubula nsawo za muwogo, n'olwekyo nze gw'olaba sibajja kundya bisiyaga nga manyi ogulabika tebajja bikulya. Wali awulira ngambeko nti amiina? Nze sijja kwenda, nze ngenda kwekuma nga ndi mbeerera paka nga bamaze kumpasa ndi mbeerera ya Yesu. Ne bwe beera mbeerera paati 2 tewali buzibu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Manyi munange zirimu enjawulo. Paati 1 yeri gye baakuzaala nayo. Paati 2 yano Yesu gyakanika ngoma z'okulokoka. Mukama yebaziwe. Laba Hiruda bw'aseka. Yesu gyakola atya? Gyakanika ngoma z'okulokoka. Era bw'obanga walokoka nga toddanga mu kwenda nga wabivaako n'onirira Mukama bulaza bw'akubuuza nga oli mbeerera nti yeekyo. Kyekyo. Kati kiri gyali okubuuza nti paati ki? Gwe ng'omugamba nti paati 2. Ani awulira ngambeko nti amiina? Naye tolina bw'ogamba nze gwolaba ngenda kusigala nga ndi mbeerera ate nga tolina kyokola, tolina mulimo, oli broke,
toyina ssente, oli mwavu, olina ebyetaago, wetaaga okukola akaviiri, wetaaga okugula ebizigo, wetaaga okukola enjala, wetaaga okusiiga kutumwa, simanyi owulira, byonna byetaaga ssente, ate toyina, ate tokola, ate nogamba genda kusigala nga ndi mbeerera, osaaga. Nze nnyina abampa abakuwa, abo abakuwa ssente tebayola ŋŋaŋŋa kwe batalya amagi bagaagala. Tewali alina ssente zabwere ng'agenda kuwanga mpe, twala nti engeri gy'oli omulokole, twala engeri gy'oli omulokole, teziriyo. Buli azikuwa alina kyabala era akulinze mu tageti. Gamba ntegedde musumba, oyagala okusigala Katonda wakusuubira. Buli Katonda agambye Ibulayimu, beera mu nsi gye naakugambako. Wandyagadde okusigala mu nsi Katonda gy'anaakugambako? Eyo ensi ya butuukirivu, ensi ey'obutuukirivu, ensi ey'obutukuvu, ensi nga yakutya Mukama, ensi nga yakusamu Katonda kitiibwa, yakuweesa Mukama kitiibwa. Oyagala gisigalamu? Abagisigalamu babaako bye bakoze. Olw'ekkumi n'ebbiri lugamba olw'ekkumi n'ebbiri Ibulayimu bwe baamala manya nga Isaaka, baamala omugamba nti tuula mu nsi gye naakugambako gibeeremu, era ngenda kuwa ensi zino zonna ezeetooloddewo. Olw'ekkumi n'ebbiri lugamba tulusomere wamu ffenna. Soma nange mpulire nga naawe osoma. 1 2 3 go. Isaaka n'asiga mu nsi eyo, n'afuna omwaka ogwo emirundi 10. Isaaka n'akola atya? N'asiga mu nsi eyo. Nsi ki? Siwulira, nsi ki? Gye bamugambye okutuulamu. Mukama wange ndi wano, woba osigala togenda eri wasibu, totuulamu ntuule nogamba haleluya, Mukama yangamba ntuule wano mwene ensi. Omanyi Mukama yangamba nogenda e Misiri, nangamba mbeere mwene ensi, mbeere wano. Enjala egenda okukulumira awo, okinnyonnyoke. Ne Katonda omwevume, n'omukyawe n'omwogereko. Mukama kale yaŋŋamba ntule mwene ensi, ne bana enjala kyenkola ebya Mukama bino bizibu nnyo bannange. Mukama nnyini yatugamba tulokoke, kati nze nalokoka, naye n'ekyokulya sirina, sente z'ennyumba tewali, ez'enviiri tewali, omwana wuno namuze atagenze ku ssomero, ate nga tuli mu butuukirivu. Mukama yatugamba tulokoke tubeere wano. Ababeera mu nsi Katonda gy'abagambye babaako bye bagikoleddemu. Amiina. Ngambye ntya? Ababeera mu nsi Mukama Katonda gy'abagambye okutuulamu baba bagezi. Gamba nti amagezi. Ne babaako bye bagikoleddemu ebinaabayambo giwangaaliramu. Wandyagadde okuwangalira mu bulokole? Siwulira, wandyagadde okusigala ng'oli mulokole? Wandyagadde okumalako omwaka ng'oli mulokole? Wandyagadde obeere mu butuukirivu? Obutuukirivu obwagala. Obutuukirivu n'obwavu si bya Luganda. Ngambire ne bakunito obutuukirivu n'obwavu tebikolagana. Wangi ekimu kitta kinne waakyo. Obutuukirivu n'obwavu tebikolagana. Obutuukirivu n'obutukuvu tebikolagana. Buli kimu kikyawa kinne waakyo. Bwe waba ngaliyo essasi erisobola okukuba obutuukirivu n'otaddamu nabbulabako, essasi eryo baliyita bwavu. Niba bakuwaana nga Bayibuli wawulira nti obusungu tebukola butuukirivu n'obwavu tebukola butuukirivu. Tolina muganyi, njagala kuba mutuukirivu, nze njagala kutambulira mu butuukirivu, naye ate ndi mwavu. Nga nekimu ku bireesa obwavu, toyagala kukola. Toyagala kukola. Oyagala bya bwereere. Oyagala tubeere tumyufu, naye toyagala kukola. Wangi? Toyagala kola ki? Akaga toyagala ka high heel, ne toyagala kukola. Akago oyagala nga keekaako, ne toyagala kukola. Wabula toyagala kubeera mutuukirivu. Tebikwatagana. Abakuteekamu ssente onyume tebayola ŋŋaŋŋa kwe batalya magi. Gamba niba nti amagi go bagaagala.
kati ate womalira okubaweera amagi bwe babuzanga abatuukirivu bate towanikanga mukama yebazibu bameka baagala okubeera abatuukirivu mikono gikendedde bameka baagala okubeera abatuukirivu oyagala kuba mutuukirivu mbuuliza naye baakulina nti okolawa ate mugaye tosirika nziraamu mugamba akunyonyola gyakola bw'aba talina gyakola obutuukirivu buli ku lusuubo. Isaaka bamugambye abeereko ensi mwabeera tavaawo naye n'amanya bw'aba anaagibeeramu ng'anaagiwangaaliramu n'ensi ezo ezeetoolodde waazitwale ng'ekigambo bwe kimugambye. Bayibuli egambye Isaaka n'asiga mu nsi eyo. In other words, and Isaac invested in that land. Be an investor. Be a worker. Beera mukozi, beera mukazi mukozi. Beera muki? Beera mukazi mukozi. Be financially independent. Ne baba nga waliwo anaakuwasa ate nga nzikiriza nga bajja kukuwasa naye njagala bakusange ng'olina ssente zo. Bakusange naki? Sange ne ssente zo. Naawe muteekemu ku ssente aleme kutiisatiisa nnyo, aleme kupapyapapya nnyo. Manyi bakusanga nga ate naawe olina ssente ng'olina ne gy'osula wangi tibamala gakwebakabakako ebyo bya kisiru. Naye manyi bw'ate olina gy'osula omusajja naga njagala kuwasa ate gwe omugoba emisinde ogambye otya? Oyogedde ki? Oyogedde kiddemu kyoyogedde? Tolina gy'osula kati olabanga kati abalala balowooza onoonya bufumbo kumba onoonya accommodation. Bwali badde bufumbo teyali badde accommodation. Naye bw'oba oli so vulnerable, oli mwavu, otandika n'ofumbira omuntu gw'otalifumbiddwa. Era mutera okulya abawala nga boogera naye kino ekisajja kamba buli nze nakifumbira naye nze sikyagala bannange n'omugamba kati wakinoonyaako ogenda obinoonyereza nnyo nga byalimu engeri ya accommodation. Gamba ndi fire mu linnya lya Yesu. Ofumbira otya omuntu gw'otayagala just because alina ennyumba? Obufumbo ogenda bubeesaawo otya ku muntu gw'otayagala? Bugenda kubeerawo butya? Ali musumba byali byakweyiya. Byali byakweyiya. Manyawe nali nsula ku church. Kati ate nga nabo ku church boogera nnyo. Ne ngamba waayi katugende tweyiye. Tolinda nakulinda kwanjula n'embaga tosobola girinda nga bakutiise dda akabuto. Eno mwogera fumbirigana eno akabuto kazimbye dda bwekati. Noga ate mulokole kiki mutawaana ki tabbu ki? Owaayi musumba byatusobasobako musumba. Byatusobasobako musumba. Naye ogenda bikolako research ebisinga obungi nga byesigamye ku vulnerability. You were vulnerable. Weteeka mu mbeera enzibu. Oyagala kuuma butuukirivu. Be financially independent. Kola ssente zo zibeerewo. Tolina kyofiirwa. Bwe baba nga tebasobola kuwasa olwaleero banaakuwasa enkya. Tewali buzibu banaakuwasa enkya kasita olina gy'osula. Wangi? Oba tebasobola kuwasa wiiki eno banaakuwasa wiiki ejja kasita oba ng'olina gy'osula. Mugamba brother siri mu bwangu genda weetereeze ojja kunsanga nze ndi wendi naye sooka ogende weetereeze. Yeekola atya? Ayinza okuba nga brother awunyaawunya akasu n'omugamba sooka ogende ojjanjaba akasu ako koowunya. Sooka ogende ojjanjaba akasu koowunya okomewo ŋŋambe naye okyawunya akasu. Olwo nga mmanya ndi wamma ddala goli independent. Osobodde n'omugamba agenda asooka ajjanjaba enkwawa. Ubiira n'obusobozi obugamba bulaza so kugenda osenya amannyo gatereere okomewo.
ate kati munne nakutwala nga akamwa akakyawunya bwe kati unza nomusigamu awo emitwalo ng'etaano ngamba etaano gino genda weetereze ojje twogere bwiki ejja basisita mungambeko nti amiina. It is only a beggar who cannot have a choice. Beggar yekka yataba na choice. Ekibaawo kimala bamala gamu kyebamuwa kyatwala nedda teyali badde ggwe nedda teyali badde ggwe. Kola sente zo gula epoloti yo zimbamu n'ennyumba yo. Ate kati amusumba tebampite nakiyombekedde ng'ate enzimbye boogere bye boogera nakiyombekedde ekigambo kya lutoolo. Kitegeeza nagyezimbidde eriko buzibu ki? Nakiyombekedde ekigambo kiva mu lutoolo okwombeka si bwe kiri? Nakeyombekedde ng'omugati wali buzibu oba oyagala kukimpita ekyo bw'obanga nze ow'engeri ng'esinze gw'oyagala genda ononye omulala naye eno ennyumba yo yange. Ate bw'oba tolina bulungi wa kusula bw'omala okumpasa jangu tubeere wano. Otwale ekintu kyo. Haleluya. Babulaza abaagala ekintu ekyengeri ng'eyo mugambeko nti amiina. Gyebali babulaza gyebali abaagala ebiwedde gyebali babulaza abaagala ebiwedde nzemba amaanyi gyebali. Ago mazima kumba ku ssente ggwe gyebali abakola balya abaagala ebiwedde gyebali abakuuzi bakubye engalo babulaza gyebali abaagala ebiwedde. Andi kakati bannange twogere amazima buli omu alina ekyetaago. Wangi sisita akoze ssente ze azimbye ennyumba yagitadde muyenga ekibulamu kyokka musajja kyekibulamu. Ate gwe bulaza weetaddewo toyagala kukola olinga lubunani oyagala kulya zabwerere bakukuba embaga n'ebyenda bikwetokote. Ngalo bunani oyagala kulya ssente z'abakazi oyagala kulya zabwerere oyogeza ekiroboozi n'ododoma kyokompeeyo etaanaawo n'essimu bakugulire bulaza ne batuuka n'okugulira essimu kati nga lwaki tebawasa ggwe? Era nze bwakuleeta nanga ni musumba ono namufunye bw'ajja mu ofisi yange siraga ni musumba ono ye namulonze ekkubo mulina namufunye ali available yakkiriza ampase naye nga tusula mu nju ye nga muganda okwanjula kwa ddi tumwanguye aveewo tumwanjule kimwakire n'ekitangala ekyoluberera yafumbe n'emmere ayoze engoye ayoze ku bupale awulire bwe kibeera awulire essente bwe zibeera asitule abaana atwale omwana ku ssomero buli ku makya simanyi owulira anti ayagala kukola atwale omwana ku ssomero afumbe emmere ayoze sefuliya ayoze ku bupale bwa sisita awulire bwe bubeera ayera olujja ate oli yakuteekamu ssente ze ate ng'odoodoomera mu nnyumba ye mwenawe oli musajja odoodooma biki? Ani awulira ngambeko nti amiina? Zimba ennyumba yo gisulemu. Bw'abanga azzeemu amagezi agategeera ye yabagamba nti waayi tugiteekemu abapangisa eyiyo tugende mu yange. Ngeno mugiteekamu abapangisa nga mugenda mu ye olwo bwe mutuuka mu ye wadde mbukugamba ng'essaawa 3 mba nkwagala waka nga kale taata kale ssebo naye we mubeera ate mu yo
Bulaza w'amaanyi oba namatone ennyumba bwe ba ya mukyala tolina bumuga ndi ssaawa 3 nkwagala waka wano ajja kubuuza ndi gwengaani gwenga nanyini maka kati bulaza gwayagala okusigala ng'oli musajja toyagala bakufuge ate naawe kola nnyo ozimba eyiyo sisita abeere neyiye ateekemu abapangisa omutwale omuteeke mu yiyo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kiki kye nwanyisa vulnerability. Obulokole togenda bubeza ng'oli vulnerable nga tolina choice nga buli ekisanga kye kimalaga kutuukako bajja kurepingira gye bataali kurepingidde. Kubanga omala gasulaasula ojja kufumbira gw'otaalifumbiddwa. Onogenda okwetegereza oti omusajja namukkiriza wabula akatyabaga kolimu ak'ebyensula n'okulya n'okunywa tonnamukkiriza naye ng'ate lubuto. Kati oyagala mukkiriza luvannyuma ate sinnamukkiriza bulungi. Manyi musumba sinnamukkiriza bulungi lwakuba nnyina olubuto lwe oli mulalu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Oyagala okusigala mu nsi Mukama gye yagambako? Siga ng'olimu eyensi. Invest. Be an entrepreneur. Beera mukozi. Be an investor. Noonyayo ekika ky'omulimu ogukole. Noonyayo bizinensi ogiseewo. Bye wasoma bw'oba tonnabifuna ogira okola ebiriwo. Ogira okola otya? Ande musumba munange nasoma bya psychological nankani. Ebyo bya psychological nankani ogira obireka. Genda okola ebiriwo si kasumbuusa ozitunde bajja zigula. Supply nga mu supermarket zonna eziri awo leka boogere mbu alina diguli mu psychological gundi ate kakati wiyase kasumbuusa is about to getting money. Make money. Kiri kye wasoma we kirijjira kijja kujja nakyo kirijja naye ogira okola ebiriwo. Nasanga omukazi nga liri akuba amatafaali. Kazi nga yefumbye ku matafaali agakuba akola sente n'awerera abaana be. Nikubira otyawo toli mulema obeera otyawo nga tolina kalimo konna kookola nogandi onosigala ng'oli mulokole. Ogwo bulokole bwawe ani Mukama yaŋŋaana okukola wamusanga wa olimbalimba. Katonda musiro okutuuka wekyogaana omuntu okukola nga ne bwe yatonda Adamu yamuteeka mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Ate nga Adamu ku mulembe ogwo teyalina mukazi teyalina mwana naye Mukama n'amanya nti omuntu ali wasa asooka kukola. Bawulidde bano kyekisooka nga tonna wasa osooka kukola otya? Kola. Adamu yalina omukazi tannamufuna. Mulekerawo okuddawo okubabuzabuza n'okwerimbalimba okukola kwajja lwa kibi okukola kwajja lwa kwonoona. Kati engeri nzije nalokoka engeri kati gye ndi omulokole tetukyetaaga kukola kubanga okukola kwajja lwa kibi. Oli musiru genda osome Bayibuli yo. Adamu lwamala omutonda nga n'okwonoona tannayonoona nga n'omukazi talina Mukama Katonda n'amukwata n'amuteeka mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. That was working. That's working. That is working. Lwaki? Kubanga Katonda ayagala okuwa omukisa. Naye omukisa Katonda taguwummuza ku mutwe. Aga nti omukisa nja kuguwanga emirimu gy'emikono gyo. Kamwebazibe. Oyagala kukuuma butuukirivu, oyagala kusigala ng'oli mulokole, beerako n'ekyokola. Noonyayo ekika ky'omulimu ogukole. Togenda kukaaba myaka gyonna ng'oli awo okaabira amata agaayiika. Bakubuuza lwaki tokola nti ffe be baasalako. Bakubuuza baakusalako ddi nti awo Museveni nga yakajjaawo.
wakolanga kintu ffe twakolanga mu baasi za UTC era tomusonyiwanga bwe yakusala mu baasi za UTC zaali za kitaawo. Twali mu cooperative bank, omusajja ono gulaba tubonyabonyeza nnyo kati yagenda najjawo cooperative bank kati nze kwe kubonabona kwendiko siddangayo okufuna mulimu kati baali balina ojjijja okuba n'amagezi tolina. Kama ebazwe baakujja mu lubuto nga bakuzadde nga bakugambye mweyo mwogenda okukolanga kati bwe bagijjawo toddamu kufuna mulimu mulala. Nsuma nze gulaba nali bulungi, nze gulaba nali mukyala nga ndi bulungi nnyo naye munaye taata w'abaana kye yankola tukyogere. Kaliwo omukazi yamunzibako ssebo kati kubonabona kwembonabona kwekwo yandekera abaana babiri yennaku eno gy'olaba ndiko musumba ogenda omubuuzayo omusajja baamubadde emyaka 15 egiyise. Musajja baamubba 15 years ago. Ekyo kikumala kikufuula omwavu, kikufuula talina kyosobola kukola. Bwe wali ova mu lubuto lwa maama wo wavaamu mu lubuto nga mu kyenyi kyo bawandiseeko erinnya ly'omusajja oyo nti yateekwa okukuwasa era bw'atali kuwasa olina kwavuwala. Kyaliko tikakwefuula mu modola eyo. Ani yagandi success yali eyimidde ku muntu mulala. Oli independent. Kkiriza nti olina kyosobola okufuuka. Oli mugwagwa yagenda n'obugwagwa bwe muleke yabuuka n'ekamalaaya. Kati gwe kolerera abaana bo naye weekolerere. Nyirira ajja kuyima eri ayiika amalusu agende ay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 a olyoka omulabe ng'akomawo ayogera oludikya omugendi ate ogukuleese andi kwegamba anti entamu gye wali ofumbyemu omugendi siri walira eri ezo ntamu nkola nkadde. Kama ebazibwe financial independence. Isaaka n'akola atya? Munsomere ennyiriri eziddako mumalirize saagala balemezaano olunaku lulamba. Lugambye lutyo lunyiriri Naalongo asoose olulaba somo Naalongo yabiseewo ewuwawe gwe soma wamma alabyewo. Isaaka n'asiga mu nsi eyo kyekyaddako. Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10. Mukama n'amuwa omukisa. Owulira, Mukama omukisa aguwa baliko kye bakoze. Mukama omukisa aguwa biri by'okoze, taguwa gwe, aguwummuza mu biri by'okoze. Bayibuli bwegamba buli kye munasangako emikono kinaaweebwanga omukisa. Kyamateeka 28. Buli kye munasangako omukono kinaakolanga kitya? Ekitegeeza kyotaddeko omukono Mukama kyawa omukisa, kyotataddeko takiwa. Bayibuli bwegamba nti ezzadde lyo ly'embuzi zo zinaabanga n'omukisa, olina okuba nazo. Ezzadde ly'ente ezo zinaaba n'omukisa, olina okuba nazo. Oyagala nte zaale olina okuba nazo. Oyagala embuzi ziyale olina okuba nazo. Togenda bugenzi mu bbanga bamufuuse nga balalu. Ogende wakonda tulina de kapulani kona, tulina de kyokola, ayi Mukama ampa omukisa aguteekewa ku mutwe gwo gw'ogenda okuzaala embuzi. Mukama naawe omukisa Isaaka byasize mirundi 10. Nsomera oluddako tuwulire tuve wano. Omusajja n'akula. Omusajja n'akola atya? Neeyongerayongeranga okutuusa. Omusajja n'akula, gandi omusajja n'enkula. Omusajja n'akola atya? N'akula. Gamba n'akula. N'akola atya? Neeyongerayongeranga. Gamba ngenda kweyongerayongera. Okutuusa bwe yali omukulu. Ekiddako? Okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Okutuusa lwe yafuuka omukulu ennyo. Ekiddako? Era yalina embuzi. Yalina embuzi ze. N'ente ze. Ng'alina n'ente ze. N'abaddu bangi. Ng'alina n'abaddu bangi. N'akwasa Abafirisuuti obujja. N'atuuka n'okukwasa Abafirisuuti obujja. Ezo engalo zaali z'okuba za Yesu.
n'akwasa ki Abafirisuuti obujja. siwulira n'akwasa ki Abafirisuuti obujja. mu nsi wali abantu ba bika bibiri abakwatirwa obujja n'abasaasirwa nkiddemu abakwatirwa obujja n'abasaasirwa wandyagadde kubeera ani wangi wandyagadde kubeera asaasirwa bameka bagandi banaye musumba nze njagala okubeera asaasirwa kandaba omukono gwe abagala okusaasirwa mbasabire si bangi nnyo naye nga weebali baagala kusaasirwa kankubuli ekigenda okukubaako bayagala kusaasira kino kyekigenda okukubaako olina kuba mwavu nnyo nga tolina woosula ng'otambuza bigere buli lunaku abaana bo nga tebasoma wangi ng'oyambala essaati emu oba ekiteteeyi kimu nga buli wooyita baga bannange omukazi oyo abonyebonye n'obulokole bambi bambi kalayamba nti ali waina nti olugoye olumyufu oyo tomanyi ono omukazi ow'olugoye olumyufu ayita wano bambi n'obwana bwe nga bagenda batambula bagenda ku kyaki bambi nga bagenda ngo balaba bagenda olinaga nakamulabira emyaka nga 6 naye oyo omukazi golaba agomose n'obulokole bakita nakugomoka awere ennembye nabo oyo golaba awere ennembye n'obulokole anti nga bakusaasira bayimirira banne bali bagamba bambi wakati balidde bambi bateekako amazzi bambi ne gatokota naye nga n'obuwungo bagenda okuteekamu tebayina babonyebonye abo bambi bamugaba baganda ekyenaali agadde kimbeko ng'abantu bansaasira abawanisa emikono bagisiza tebakyakyetaaga tebaagala kusaasirwa okay kati ate be bakwatirwa obujja tewali yakwatirwa mwavu bujja omwavu omukwatirwa obujja ku nsonga ki omwavu tebamukwatirwa bujja obujja babukwatira muntu alina bintu opaakinga emmoroka mu lujja ne zijjulayo ne muziteekako ebweru w'ekisaakaate awo abayitawo n'obawulira nga bayitawo bayomba muntu abonyebonye nanga moroka g'omulokole gano banna emorokole netubulwako newe tuyita ng'omanya nti olabika ogaggawadde olaba batandise okuyomba ogaggawadde ani awulira agambe nti amiina nga mu makaago mu kisaakaate waliwo party after bwetaba birthday party graduation party waliwo omwana omulala gwe baatikidde gamba nti amiina ate wulira ng'ate buli lwe zibaawo empoloka zonna ezipaakingawo onsajja ezizze ku party ne zijjula wulya ne zijjula mu kisaakaate enda ne zipaakinga ebweru ne ziziba oluguudo ne bayomba nibanange pate zumulokole zitagwa ebinongobinge ndongo banange emwaka zijjula tolina bw'oyitango ga nti kyekyo mukama kyekyo mbalina kaakati mbalina ekyo nkikulangirirako kikubeereko mu linnya lya Yesu. Imirira teeka emikono waggulu ga nti Yesu Yesu nkooyo obwavu saagala bwavu neekutula ku bwavu nkomya obwavu ngoba omwoyo gw'obwavu mwoyo gwo ogw'obwavu nkulagira ta obulamu bwange mu linnya erya Yesu. Era mutwe gwe tandika okulogoza ebyamagezi, tandika okumulogoza ebyamagezi. Naawe mutima gwe malirira nva mu bwavu leero mu linnya erya Yesu. Amiina.